ebikujjuko by'okumalako omwaka 2024 ku mulundi guno oyinza okubiyita ebyekyewuunyo anti guno gwe mulundi ogusoose n'abantu abaliko obulemu bw'obutoogera abamanyiddwa nga bakiggala okubyetabamu obutereevu. Bano bakungaanidde ku Kereziya ya St. Andre y'e Bukoto era we twabasangidde nga bali mu kugogola maloboozi okwetaba mu kusinza. Wakati mu kusinza kibadde kizibu nnyo okumanya oba waliwo abantu aboogera anti okusaba kwonna kubadde mu kasirise okuggyako obubonero. Enteekateeka eno ewadde bangi essanyu nga bagamba nti bo ng'abaliko obulemu bw'obutawulira babadde balekeddwa emabega mu by'ensinza. Kubanga ndi mukazi ky'omutuufu kati ndi mujjuvu omukazi ky'omutuufu bulijjo nvaamu lwaki nga mbivaamu ng'ofuna obuzibu olulimi teruliiyo sayina ngo kiteriiyo naye kati ndabye nembitegeera Katonda nembitegeera era nze nkomya mu ddiini yange entuufu ebaganda nange mwenna abateefu nekaidde mujje mukomewo mu kyaki abakatiriza. Tubadde tulina praise and worship, twawadde testimonies zaffe era ebintu bingi byabaddewo. Ekereziya tuyigiriza nti n'abantu bonna balina okufuna ekigambo kya Katonda. Kinagenda okulaba nga waliyo abatakifuna. Ffe abawulira ne tukifuna naye ate abatakiwulira ne batakifuna. Neŋŋamba nti no nina okuyigira ddala olulimi luno mbeere omuyigiriza wa bonna. Basaba Ekereziya okubateerawo enteekateeka ennuŋŋamu nabo basobole okusinza ng'abalala anti ebbanga lyonna babadde bagenda mu masinzizo aga bulijjo. Si kirungi kya mugaso okubaleeta abateekemu mu bye tuba tusaba ne mu mmisa ate ez'Abakatuliki kubanga Yesu Kristo atwagala era ayagala kyaki ali abaddeefu bonna nabo abagala mu kyaki. Tuggulawo tutya omulyango? Tuggulawo omulyango nga tuleeta ba interpreters oba abataputa b'olulimi olwa sign language olulimi olw'obubonero okubeera mu buli kereziya. Wabula bakubiriziddwa okukulembeza okwagala mu byonna bye bakola kw'ossa n'okukola ennyo okweggya mu bwavu. Of the new year, we should thank God because it's a gift that He has given to us. And as a Jubilee year, it is a year that has been given to us as a gift. So we need to use this new year to work very hard. Ssemateeka wa Uganda awa ebbeetu buli muntu okusinza mu nzikiriza ye jjakkiririzaamu ssaako n'olulimi lw'ategeera kasita aba nga talina gw'akosezza mulala kyokka bba abaliko obulemu naddala obw'obutawulira bakyalina okusoomoozebwa naddala bwe kituuka ku by'ensinza. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.